Nvuddeyo okutangaza ku nsonga esaasaanidde ku social media ne mu mpapula z'amawulire nti Bebe Cool yagaana okuweerera omwana w'omugenzi muganda waffe Shirley Nsubuga. Awummule mirembe, Mukama amusonyiwe ebyamusobako. Siri muntu ayagala kulinnyirira ddembe lya mufu era ndi muntu ayagala omufu awummule mirembe. Naye bino ebiriwo olwaleero bwe ndaba nga byonoona erinnya lya muganda waffe Bebe Cool ate era kinennyamiza. Kubanga ne famire yennyini ensonga y'okuweerera mutabani w'omugenzi nze yajanjula gye bali. Ne Bebe Cool yennyini gwe boogerako nze yamubakonektingako. Okiwulira bulungi. Nasaba Bebe Cool era nga bwe nawandiika ku timeline yange oba ku Facebook. Ne mugamba nti Bebe Cool tufiiriddwa muganda waffe amannya geego. Nsaba oko paleting ne famire okulaba nti omulambo gukomawo ewaka. Bebe Cool teyagaana era yakkiriza okuboosinga n'okuboostinga process okulaba nti omufu akomawo eka. Ekintu kye yakolera ddala. Weewaawo nze yakwata n'ennamba za famire n'enziwa Bebe Cool okulaba nti abakubira amasimu babeere in touch. Okiwulira bulungi. Era omubiri ne gukomawo ewaka. Olwaleero neewuunya ekintu kye twayogera ne famire. Kozi nze yasuubiza famire si Bebe Cool. Nze yasuubiza famire ne ngamba tugenda kuteekawo campaign okulaba nti tusondera mutabani wa Shirley Nsubuga akasente okulaba nti asigala mu ssomero obulamu bwe bwonna. Ate era ekintu ekyo nakisaba ne Bebe Cool ne mugamba ngenda tandika campaign eno. Naye nsaba obeere ogiwomwemu omutwe okulaba nti omwana ono abeera mu ssomero. Muganda waffe Nsubuga abadde mukwano gwaffe nnyo ku media, abadde muwagizi wa Gagamero. Bebe Cool kye yakkiriza n'agamba nja kutoola kinene okulaba nti omwana oyo abeera mu ssomero obulamu bwe bwonna paka waali likooyera. Kati ensonga zino zaafeeringa zitya kubanga na postinga n'endagaana n'olunaku lwe tugenda okutandika campaign eno. Famire yalemererwa okupaletinga nange era abamu mu famire member ekintu kino bakimanyi nti nze yakiwomamu omutwe era ne bwe baali boogera ne Bebe Cool. Bebe Cool yabagamba nti mukwatagane ne Calvin ensonga eno agenda kugiggusa. Ng'era bwe nakwatagana ne Bebe Cool mu kusooka okulaba nti omubiri gw'omugenzi gukomawo eka. Era Bebe Cool era bwe yabakubira essimu yabagamba mukwatagane n'omuvubuka oyo ensonga zino agenda kuziggusa bulungi. Tujja kukwatagana mu ngeri yonna okulaba nti omwana asigala mu ssomero obulamu bwe bwonna. Ekyo kye nali njagala ku mutima era nga kye njagaliza n'omwana ne mutabani w'omugenzi mukwano gwaffe Shirley awummule mirembe. Olwaleero tetwandibadde nga twogera ku kino oba kuba nti tukifuula issue. Olwaleero twandibadde nga n'omugenzi awummula mirembe nga tetumuzizza mu kamwa kaffe. Ne wabula famire ogenda mu mawulire ensonga eyali eyange okwali okusaba kwange ate bo ne balemererwa kopaletinga nange. Njagala famire ejjukire bulungi nti Bebe Cool bwe yabakubira essimu audio ngenda zaataakinga ku video eno. Bebe Cool yabagamba nti mukwatagane ne Calvin. Process ya fundraising yagiwomyemu omutwe era ngenda kukwatagana naye bulungi mukwatagane naye. Njagala ba famire baveeyo bagambe nti bakwatagana nange. Nakubisa ne sticker okulaba nti tutandika campaign eyo ne mbasaba ennamba ya simu ya mobile money gye tuba tuteeka ku stickers. Famire yalemererwa okuvaamu omuntu agamba nti tuweeye ennamba eno. So njagala beenenye bokka lwa system yaabwe ya famire si kudda mawulire kuwonoona linnya lya muganda wange oba mukwano gwange Bebe Cool. Ekintu ekyo nze yakitandikawo era ne stickers nzirina, coupons nzirina na buli kimu kyonna ekyali kyetaagisa okutandika campaign nkirina era nakissaamu ssente zange. Njagala famire bw'eba ekyakirabamu omugaso ekomewo gyendi, ekomewo process gye yatandikira, tutandike process eyo tulabe nti omwana asigala mu ssomero. Sigenda mu mawulire kwonoona linnya lya Bebe Cool. Bebe Cool tagaanangako kuweerera mwana oyo. Tagaanangako muganda wange Bebe Cool. Yansuubiza n'amaloboozi ngalina n'angamba Calvin ngenda nange kukola ekisoboka okulaba nti nteekako ettaffaali ku programu yo okulaba nti omwana oyo asigala mu ssomero. Programu eyo yali yange. Bebe Cool mu bigambo bye takyogerangako okuleka okusuubiza famire okukwatagana nange. Kubanga programu eyo nze yali agiwomyemu omutwe. Ne stickers nzirina. So ekyo olwaleero kineewuunyisa nnyo ensonga ezaali ezange okulaba nti ate zikozesebwa okwonoona erinnya lya Bebe Cool. Bebe Cool tagaanangako kuweerera mwana wa mugenzi ate era takisuubizangako. Wabula kye yabagamba kwe kwegatta awamu nange nannyini issue
So nsaba family komewo jendi, nsaba family yerondemu omuntu gwemba nkolagana naye tulabe nti tugguse ekintu ekyo. Kubanga nze nkyagala ku mutima era kinnuma kyempuliranga Katonda kyangamba okukola kukikinga fundraising campaign okulaba nga faba silent majority wamu ne Gagamero tusondera school fees anasobozesa omwana w'omugenzi Sheri Nsubuga okulaba nti ayimirira mu ssomero paka lwalikoowa ate era tusobola okukikola. So nsaba omugenzi awummule mirembe naye ate nsaba ne family ye ensonga ezikwate nga zitambulira ku mitendera. Bakomewo kunze yasuubiza ekintu ekyo si kuteeka Bebe Cool mu mawulire, si kuonoona nnyinnya lya Bebe Cool nti yagaana okuweerera omwana. Bebe Cool takisuubizangako wabula kye yabasuubiza kwe kwataganira wamu nange kubanga nze yamusomeramu ekintu ekyo era nze yakimusaba. Kye namusaba okuboostinga oba okuboostinga process ey'okuzza omubiri. Bebe Cool kye yakola era n'azanya paati ye. Nange nemba nga ntuukiriza ekisuubizo kyange kye nasuubiza family. Bebe Cool yabakubira essimu era ekyo tebakyegaana era n'abaako byakola okulaba nti omubiri gukoma weeka. Okiwulira bulungi. So olwaleero ensonga y'okuba nti omwana school fees w'omwana ensonga eyo yange Calvin Kayanja owa Calvin Cares si ya Bebe Cool ng'omuntu. Ensonga eyo yaffe ng'Abagagamero si ya Bebe Cool yekka ng'omuntu. Fe abaasalawo nze ne bannange okulaba nti tuteekawo school fees anaasobozesa okuyamba omwana oyo asigale mu ssomero ne wabula ne tulemererwa okopolatinga ne family olwa system yaayo. Saagala kwogera bingi wadde nga nayogedde dda bingi naye nsaba family ekomewo gyendi bwe ekyakirabamu amakulu ekyo kye nabasuubiza ekomewo gyendi tutandike bupya kubanga ne stickers nzirina na buli kimu kyonna nakiteekamu essente okulaba nti tukiikinga campaign eyo tusobole okusobozesa mutabani w'omugenzi abeere mu ssomero paka lwali likooyera. Ekyo tusobola okikola nga Abagagamero silent majority nga tuli wamu n'omukulu waffe ne mukulu waffe Bebe Cool. Mwebale nnyo tambuza video eno tusobole okukiryalinga erinnya lya muganda waffe